lyabadde ssanyu jjereere eri ewa Pastor Miriam Warugaba era ng'ona basinga mukimanyi bulungi nnyo nti ye mukyala wa Pastor Dennis Warugaba. Mwabadde temukimanyi nammwe olunaku olwaleero mbere nga mukitegeera era ne Pastor Miriam ono mumanyi bulungi wali emutunde wakwata ku praise and worship taleka jinja lyonna waggulu ekintu ekyo yakyesigaliza era ne Pastor Dennis mumwagala nnyo ensamunize muzaagala era ntera okuzibawa so munange bano ababiri bafumbo buli omu bwatyo bwe yasiima munne olunaku nno olwaleero mbabaleetedde nga bano munange babadde baweera Katonda obujulizi bebaza Katonda ne bamuyimbira ne bamugulumiza ne bamwebaza anti munange kawala kaabwe bwakatyo kafunye proposal baka proposingidde era nga kino essanyu lya buli muzadde kulaba nga omwana we afunye omuntu omutuufu atali muyaaye ayina Katonda abazadde kye beetaaga kubanga mujjukire nabagamba nti omuntu ayina Katonda ayina byatasobola kukola so omwami oyo gwe mulaba omulungi eya proposingidde muwala wa Pastor Miriam Warugaba era nga mujjukire nti bano nabo balina church yaabwe era nga bagiyita wakyaliwo essuubi Miracle Center etwalibwa abaami bano omwami n'omukyala the Warugabas be bagitwala ate nga bambi bannaye mujjukire nti Pastor Miriam ayina concert mu maaso awo mu December era nga concert ye bagiyita kwagala Katonda concert yabwerere free entry osobola okuba nga oginoonyerezaako noba nga ogitegeera eriyo ennaku z'omwezi nga 7 December kugenda kuba kugulumiza Katonda kugenda kuba praise and worship mubimanyi byakusaba kwebaza Katonda atuyisiza mu mwaka nate guno netugumalako mukkirize without wasting time mbawe kakilipu kano konna mu bujjuvu bwako mulabe ebyabaddewo nga nate omwana ono yefunira olulenzi baabo kamba bawe nammwe muberenga munyumirwa. Ebazanyo Mr. Right Willie Broad Ebazanyo Ebazibwe nkwebaza kubanga gwe tufaananye ng'abalala mu bulokole babaddewo nga banimba abamu nga nali natukakwedde wa mami ate nga bava mu kanisa z'abantu ab'amaanyi ng'osuubira nti balinamu entisa ya Katonda ne munaye nga bafere naye ono tabadde mufere mwehaga eno si haga temutubuzaabuza amapa microphone mwehaga bitandika kayimba kafu Nebaza Mukama olw'ekisaaki. Amen. Nebaza Katonda olw'ekisiibo kyetubaddemu. Nalwala wakati ebiro nga bituuse kubanga nali mbitegedde ebiro byange bituuse. Naye nafuna attack omulabe sandi ndowooza nga ayagala nkiveemu kuba nalwala obulwadde nendowooza bwali bwakumpisaawo. Nabeera bubi nnyo. Naye kyamazima nti nali nebaseneeyo mu ddoomu Mukama n'angamba genda mu church kwali kumakya nga bali ku kyoto mwami Willie Broad yaliko ku kyoto
naye nze nga ndi eyo naye nga nalwadde nga abaweza banange baali bakitegedde nti ndi mulwadde naye nga tetunagenda mu ddwaliro. Mukama nanzijja mu tulo n'aŋŋamba agenda mu kyaki natuula eri mabega mu kasonda. Ekyoto bwe kyaggwa omwami n'ajja gye ndi n'aŋŋamba tulina ogenda mu ddwaliro. Abooluganda njagala kubabuulira abasinga bali eyo wakati oli omwami nga njiye mami nasaba bubonero naye nga makulu n'omwami ajja sagala byakuneetoolooza ate namusabirako akabonero naye nga omusajja ajja ku luno abeere nga musumba wa mpola mpola katuwulire omukulu kyatugamba. Maama empala naawe weetuusa bali ku byuma. Abati kati bwoba walwawo omwana wattu ne bamulaba tetempala nekendeere bijjeemu enno ogu mwana wange Tereza microphone bakuwa majo n'omugano Mukama yebazibwa abooluganda. Amiina. Soka kwebaza Mukama nebaza Katonda ekirooto ekyemaze nakyo emyaka 2 akituukiriza ngulumiza erinnya lye. Amiina. Nebaza nnyo abasumba bange mami we bali kutuugana. Bwe najja wano najja mu bulumi kubanga naliko gun point ya Katonda. Kifo kino tekyali kirungi weewaawo waliwo empewo nnyingi naye naguma nembeerawo. Nebaza abasumba bange nti bandeze bulungi mami ondaze omukwano nga abazadde bange tewali mulala yali agundaze okujjako bazadde banzaala naye ku nsi ondaze omukwano webale kunjagala webale kunsomesa n'abasumba b'omu kifo kino yadde ebimu mutubuulira ne bifaanana ng'ebiyitawo ku matu naye tutuuka eyo n'otuula n'ofuminteereza n'osengejja n'olondawo ekituufu. Mbeebaza nnyo.